Okitegeera ya okwabekako kubi bakuyita kwekiriranya si kirungi kwekiriranya kubanga omukyala wagala ne weligenda eggulu ne weligenda nodda ng'owaze maka mulamba aliga ira mma munyindo kyakomyewo nno okitegeera nojja weegula jangu ovugemu wasokolemu akali agenda okubaasangula va ku mukazi oba mukwanire mukyere muge Spencer, I love you, the most beautiful girl in Uganda. Okitegeera give me this car chima so ojjuko bana bena senta jikuwa buwe mugagga tabutafuka nga mwavu naawe Spencer yagaga wala kyaggwa abana bagaga bayina asobola kuwayo kale nyoba asobola jimuwa n'akamuwa kintu kyangu nnyo negwe kyogereko bajje kinzi kyaya ayagala jimuwe bwinti njikuwadde abantu balina bakakuza b'okwagala bungi ajja mawulirawo ng'alinga zokkoona alinga zokkoona kumbe magezi ayagala ku mmotoka eyo mbu kituufu nnyo mami kituufu nnyo je kaleka naawe kituufu ekyo naawe jekinizi temumugira nnyo sikumugira olwo kintu kyolaba nze gamba olwo bintu byolaba batamu bayita mabega naye ng'ekituufu akimanyi odde mu mawulire mbu Spencer emmotoka siiyo ofunamu ki kati gwe mwagala omuweeyiye mwagala omujekola njovu ate ng'aliko booda gwe oli munaku ati kyemba nengenda okugamba kale muwe booda saagala nze kunjako waya saagala I don't like naye wadde sigaakuba naawe weefuula nefuula otoagamba munno mbu amuwe endala ng'ate musajja tubamugambidde atambulira ku booda anti ekisooka kyabona oyagala ki kati ayinza okuba wana amwagala koze mukisa gyo yakuba ogimubutikire olwo abasajja bamanyi nti omukisa gwono gujja kumva okola ki kubanga naawe ogenze n'ogamba mbu bwe bagimuwe omupiira gw'emmotoka eyo nga gwafudde jasi gukuba bukubikirako manyi kitegeeza bula alina kuzirikawo Spencer najja naga obadde kinti nzirise omupiira onnateekako omulala yayagala mugagga wefuula nti ozirise ateekako omulala omukutu kwosaanidde okubeera wenna w'oli tukugamba nti Tronaz Media akwosaanidde okwekuumira subscribinga kona mukadde wali obeere ng'osobola kubanga ofuna buli kikuleetera buli ayasubscribinga ku Tronaz Media YouTube channel yaffe tukwebaza weebale nnyo weebalire ddala kyakabi ate naawe atanaba kusubscribinga tukugamba yanguwa zambiro yanguwa dduka subscribinga osobole kubanga toyisubwa kiki ekigenda mu maaso awo nno osobole kubanga otegeere olunaku lw'abakyala lwali lwaki naye gwe mubeereeyo naye mwekoze ebintu naye tujja kubanga n'ekyo nakyo kiwedde tugambe beera lwaki lubeera lw'abakyala ogaye lubeera lwaki awo nno ndi amannya nga bulijjo Tronaz nga nene munnange MC Zamzam wane Nansana MC Zamzam Nansana erinnya eddala like yalijjeeko bwe yavudde mu lunaku lw'abakyala naye nga tujja kubanga tutambula mpola mu maaso wangi bunaku vibe ziba ndala kulikayo navaayo ekisiibo kigamba kitya assalamu alaikum assalaamu wa rahmatullahi wa barakatuh okay mwebale kusiiba mwenna Sharifa weebale kubanga osiiba Aisha bayitirivu siyinza kubamalayo mwenna mwebale kubanga amusiiba ekisiibo mukitambuze bulungi era mbagaliza okubanga ekisiibo mukitambuza bulungi kibeere kyakabi ewiiki etambula ewiiki eno neewedde etambudde ewiiki ewedde neeno mwekoze ebintu bantu tukyali mu nnaku zaffe abakyala wonna we muli mwekoze ebintu tukyali mu nnaku zaffe nnaku zammwe si zino ezindala ezibeere ssatu manyi okuntabula nti bannaye tuli musawumu nkwata mpola oli munnaye mbadde manyi kasupidi k'oyagala yagala nkwata mpola nga tokuba nnyo tugumizawo kati we tudde eno alla ebiyita majja bitusonyiwa amiina naye nga tugamba nti tujja kubanga naye kyembuuza abakyala
nga mubeera excited nnyo bannamwe ne muboozesa ebintu kuva ku makya mpaka okuziba ekyo bakitugaana waliwo atayiga waliwo abataayiga bayige nti batugamba abakyala tulina okukwata abaami baffe bulungi ennyo ne tubatwala out nga kalira n'omugamba hello my sweetheart jani tugendeko wano nkutwaleko out olunaku lwaffe naye nalaba abasajja nga bali mu kwoza ebikopo baali tebannamanya baali tebannayiga abamu bakyali mabega manyi zino media ezimu banaye abantu muzijjumbire mujjumbire media kuno kubeerako ebintu by'okuyiga bingi mujjumbire media mujjumbire tonazi media zino zibeerako ebintu bingi nnyo tosobola okumanya kati tebamanyi kinno omusajja alina n'okumutwalako out tumanyi buno gwe olina okuntwala nze sawa bina gwe olina okuntwala okitegeera naye kati twakitegeera nti nno fe tulina batwala out naye mwana kannumamu naye nakaleka ke kazima akaaliwo naye muleke muve mu byokwekalakasa tubagamba nti kwekalakasa tabivaako omusajja asigala musajja takimanyi kyaba alimbi bakimanyi naawe bakimanyi nze nagambako abantu tasobola kukabira musajja kudiru ki omukabidde dda mwana ate ng'oli wekkeeyo mukasengeko oli wekka mukasengeko eyo n'okaaba ezzika naye ng'omulabe bukulu buti kyova olaba nti tulina batwala out buli lunaku lw'abakyala we luba awo nno Zubeida we yaviridde n'agamba nti abakazi abategeera batono abasajja abalina amagezi tebasobola kubazzaako bakazi neŋŋambo baba muzzaako ki omanyi bakyayogedde ekigambo kyo Zubeida bawe kyeka afunamu ssente omanyi musajja kasitafuna ssente ebintu bijja byokka ssente etuma buli woofuna ssente olaba ng'olina okubeera n'omukyala omulala oba esomba era byonna ssente esomba tosobola kugamba nti nno mwami wange ajja alina ssente zimuyitirirako n'asaasaana n'agamba kati netaka aki ey'oku awagiraba tosobola wagiraba wali nga munaku teri musajja lwa aki yakubiri nga munaku yaziraba kuba aba ayinamu teri aki eraba mwavu tukanegamba kaabula eŋŋaano yomwagalako oti oba okitegeera ate n'agamba nti teri musajja n'ogu asobola muyisaamu luyi bamuyisizaamu dda naawe nkuve yagambye teri musajja asobola mukuba oluyi n'amala mukubako oluyi amusiba n'ekika kyonna era asigala kkubye nenoonasiba ekika lusigala lwavuze luvuga pa wekalakasa lukuyiseemu naye gwe kyogere ng'aliwo ati nja kukuba kyogere naye wokyogera mbu teri ankuba nga oyimiriddeawo mukwano yalikuyisizaamu dda n'osanyalala ebitundu ebimu awo nno ate nakulaga nti ate akwagala nnyo akuba nakulaga nti munnaye mukwano bubadde busungu ate fe abakazi tulina obwongo buli wano nokirige tubadde busungu tetulabira kumpi tulaba kyawano ojjukira eki naye yankuba olongo oli wala kiyiseeko Zubeida ebyo mukyala munno yabyogedde Zubeida bituufu byenjogera abimanyi naye ebintu si byakweyisaako si byakwegumya kasuku yamugamba mwe byabyogera ng'ali mu kamera naye bwe babeera eri kyenkugambye tikuno si kwegumya tuve mu kwewumbawumba bannange neekwatakwata nedda olaba bakuba balina ssente yekagana nga baby I'm sorry okitegeera naye nga luyiseewo luvuze luvuga nga ngalabi ate bwe bati abatera kukuba abalina ku ssente amukuba n'amala n'afuluma yamunoonya yekka munnaye komawo nfuna terunnumye wangi njagala onkubemu baya ne moto egamba nti laavu enkuba eyiwangaala sibanya gwakuba yabeerawo naye obijjawa mbiraba bampita luzunga awo nno ndowooza naye omanyi simanyi nina kintu kikyandema okutegeera nti Zubeida bw'aba atambulidde wano Zahara omusanga wano bafuuka baluganda simanyi bafuuka baluganda abo tasobola kweta ate bonna bati mu kakaaya bonna bali hamdulira kubanga siba haleluya yagenze n'agamba simanyi ne we yakijje Zahara toto yagambye nti abakazi abasinga okufumba abafumba lw'okuba abaana nfumbayo lwakuba baana bano mbu bonna tebaasoma ngamba ali kwani ani akyogera ekyo Zahara toto siriimu era nalowoozezza oba ali ku munne
Gwe badde agamba. Gwe badde agamba. Oza badde agamba. Bamubuuzizza. Kakati ky'ogamba gwe nanganze abasajja si kizibu. Namugamba gwe ky'ogamba nti namugamba nze abasajja si kizibu gye ndi. Naye kyasinza okunsesa ng'amaliriza n'agamba ate ekyo si kizibu nnyo gye ndi. Kye mbadde ntegeeza abasajja nina abasajja ne ŋŋamba nina bameka. Zaala toto tubuulireko bameka. Watandika okuwasa bawasa oba olunda balunde. Abasajja? Naye nga Zaala toto awamu ne mukwano gwe simanyi kiki ono atambulira wano n'atambulira wano. Abeera ku munne. Wala Zubeida ne Zaala toto bayita ba mukwano. Naye buli obuntu bakola Katemba abo gwe balimu gwe batumanyiriramu. Owulira naffe kati twamugendeddeko. Katubagoberere katubafolowinge. Tewadde bakola ki okubagoberera. Ate naye toto no si mutini omuyita mmere. Yagambye ayina ono omuwala gwali mu kusumbwa gwaliko gati bamuyita Tasha ne Nabatanzi Diana. Yagambye Abitex lwaki totegeka n'otwala ebiwala ebyo ku stage ne babirabawo. Babirabawo? Amanyi birina ebintu byekolakola ku TV eyo gwolooza biba biri kuki? Babeetega. N'agamba bitwale ku stage nabyo babiwasenga Natalia. Ne bannaye akantu katoto katankuula entala akantu kano kamanyiira kati katandise Diana. Jjukira Diana kaamutakulako edda emabega eyo. Era Diana yasekera waggulu nnyo ng'alaba olwakakaayanga lutabuse. Awo nno ne ŋŋamba bannaaye social media muleme kubeera ng'ate mukubagana bwe muti. Ate oluusi okuba nnyo n'owulira ng'omuntu. Sina kirungi tuli omuntu omu. Just gamba bugambi. Oluusi omuntu omukuba ayogera bulungi mu ddembe nti batwale bakole show abakole ekivvulu. Babala bane agenda Rebecca Nneenya. Awo sikutegedde nnyabo toto. Nabatanzi bamutera ku stage ayimbe akole mulimu ki? Ko oli mukozi wa ku TV amanyira kusalako. Ati yagambye embongeri gye babira ku stage eri nga ku TV eri nga beekolakola ebintu. Kati wano n'owajja buzi n'atambula nadde eno. Yano amulaba amulabidda nduza kyensonga gye yabadde aleka comment. Baga aleka comment tiyabigudde. Sikitegeera. Ate ayina mubiri. Zahara yayinza otuyamba natwo. Toto kantu gwe. Otankuula entalo. Nasimanyi oba onasobola ate kasobola okwogerera ku bungi. Nzala za toto Field Marshal omuvuzi w'ennyonyi sasula boda gonna kategege. Yatabuka n'agamba n'ogamba nti kati TV ajja gibalekera alabo basobola obikola. Naye goyo omukazi omumanyi oyo. Ne ŋŋamba kyagamba puroguramu eyo tewali mulala yenna asobola gikola. Kati oga bujozi naawe. Nze nja bibalekera kati tulabe oba munaasobola obikola. We kati kamanyi kattabu ebintu ate ekintu kibi. Ujogulumiza abaana gye bali nga tumanyi nasobola n'okusinga okupresentinga. Abaana gye bali naye nga talina bubeezi watuukira wooli okitegeera. Ate bamuganya bateekawo olukomera. Oba okitegeera. Kati wawaana nnyo mukwana abaana gye balira kuba mulina enkomera ezo. Naye kati ogambye Nabatanzi abigule. Kati kuli kubigula. Oba kwetega. Yetegekwa nuko Abitex. Abitex yennyini omutegesi gw'oba ogamba yabategula. Kintu kyali kyangu nnyo. Abitex yagamba gondi. Ayagala. Amafiina nirwa kuba tanaba kumuddamu wobeera wa kya amwaganya dayira serious yamugamba n'atwala nese namugamba nti ye gwayagala namugamba amuveeko ayagala kubba sente ze Abitex bufere bafere yagala kubba sente Abitex ayina ennaku ogimanyi anti kyegabe nti kafere kati mwafere so agata Abitex nesi before wamu banaye abawagizi ba Ronald Mayinja mwenna tukyabakulisaayo ku Serena mwebale nnyo mwebale ddala okumuwagira kyakabi nnyo maama waffe Nabbanja tukwagala nnyo omukazi Honorable Nabbanja n'ava ekapukyolo katakwi mu lunaku naye yasibiraku yagamba ye talimba n'asibira ku Serena okitegeera ekintu ekyo gw'okitegeera bambi bakawagira akasajjako wangi kadde mwako akasajjako bakawagira nti ze ndi alien
Mbadde bombi bali babiringira nga tuli wano. Nawe ngamba akako ka alien. Omusajja wo bamuwagira. Nowo. Takyali gu. Nali manja fukaka. Naye mayinja kulikayo naye tumanyi nti wooli bakyakunyiganyiga kubanga kati. Yafuna ebinubule. Gwe. Bamunyiga mu ddookooli. Omubiri gwonna buli side yafuna effect. Yasanyuka nnyo n'afuna obulumi. N'afuna bulwadde. Ekirungi talina amasavu ku mutima yali zibisi. Oye mukapa. Naye nga twebeebaza mwenna Mathias papa mwenna mwebale kubanga muwerekera omusajja n'abeera nga Haruna mu biru kyakabi webale nnyo webale ddala naye mwenna Chameleon Jose mama nalaba Jose ng'aweesa ensawo yayambala nga kuliko ensawo nga just kyali kyambalo kwolwo kola sente obulamu butambula nga wabubala gwe osaaga n'okusaaga sona agikuba omwana Kibanda n'avaayo n'agamba batukoze bubi okuggalawo balese bano ne bafuluma abala ne bayingira ne bafuluma bano ne bayingira paka ku makya. Kibanda omanyi alien gwe yalinnya ku stage naye nkulabira nga Bitex ng'atunula ng'atalaba naye nani amutudde kumpi Misa Kimusemakula mpozi sa naye musajja si mwangu ye yasigala nga yali atunula eri ng'alaba eri nga naye ng'ono munne gwa ali wano azirika asigaza nkofiira erabika yawaddewo nkuveeko Abitex ayita mu biwumulenga okuze bambi olikovuka bato ogenda kufa omutima naye oba okyazaja n'ensi Kibanda alien skin namutya naye yavaawa Katonda yamuwa buli kimu tonyogera kigambo alien bw'okyogera naye yavaawa alien skin najo wava jangu ombuulire kubanga nze kyenjagala tubuulire kyokka kintu gye yava mu ghetto ova ku kintu omuntu shewedde ate nodde eno n'okubira muno Abitex lwaki wali otunula bulala ku sho ya Ronald Mayinja baamulaba namugamba mbu ati buli bwenkulaba funa akatengo ndaba sente zange zigenda ate nagamba waliwo omuntu alaba omuntu ngalaba sente ze zigenda ng'amulaba naye ng'alaba sente zikola ki Kibanda n'amugamba nti naye kasajja goli kabbi nnyo naye va mu bubbi tukolagane okitegeera yambulidde amazima va mu bubbi bakole ki va mu bubbi tukole ki ayaleeta omusajja alien ali blessed just no waliwo omuntu ng'ali blessed alien skin ali blessed kiddamu ovaayo minisita omu najja ku stage nga maama waffe Nabbanja right honorable prime minister omuntu ogera bulungi erinnya olyogera bulungi nnyo toŋŋamba tugende mu maaso maama waffe right honorable Nabbanja okizeemu ye first prime minister mu ggwanga lyonna yasooka yaliko first woman omukyala yasooka okuba prime minister Nabbanja right honorable naye nange maama akabaasa ako bwompita nenkafuna nange nkyebaza kyona kyobala mukwano kigenda kukola kyona kyobala kijja kugambe kiremera okuddamu sirina geruma nantu waabwe sirina geruma nze shiwolofu nefuula kati binsobedde naye yayita baminisita abaaliwo bonna ne boogera naye honorable minister Kasolo n'agamba ye in charge w'emyoga state minister mu finance n'agamba nti Ronald Mayinja tukwebaza weebale nnyo weebale ddala kyokoze weebale okulaba nti alien skin yaliko amasanyalaze obugalo bugamuliko obugalo bwa alien era neyeebaza alien skin n'amugamba nti kino kyokoze kibe kyakulabirako ku buli omu
Kyenna bagamba mbuno nti munno bw'olaba nga nkuba Fiki Gaza, Fiki Gaza simukuba. Kuba Fiki Gaza tunakola comments. Fiki Gaza simukuba ne Fiki Gaza ye muntu eyajja nga naye alina gw'agiddeko okuba. Okitegeera? Naye kati oli omusajja bambi Kimenge ngera bwe yamenka. Owulira yawa kolabo. Essaawa eno gwe Fiki Gaza kolabo z'olina z'abayimbi be wasangawo. Okitegeera? Naye kati essaawa eno Alien ate omupya yawa bakadde ki? Badde engulu oba nfuna. Era n'enkulabira oluyuuguumo. Wonfuna. Woo! Naye Mayinja n'enkulabira baleeta ssente ne baziwaawo Allen Skinner ali mu kuyimba Guddo najja anti ye top security officer. Wonfuna. Yakulembera security yonna. Wonfuna. Kakulonda. Teri mulala kumuyambako. Champion Guddo yateeka mu nsawo ya taata. N'asumulula essimu. Oli ali mu kuyimba. N'asumulula zipu n'ateekamu n'addayo wali. Aba ayagala genda zipu yakwata wano. Kubanga jjukira yayimba atambula. Yamukwata ate yatwala security. Anaalagawa. N'akwana n'ayo ne wajjawo abawala ne bamuyambako. N'ateekamu n'asiba zipu awo n'amutana. Naye nduru ngamba ki Alien Skinner mukama yamuwa favor nkiddamu gwe wona loga bibyo bw'obeera oyagamba buli ayina kyakola nga mu nteekateeka ze z'okunzijjako akimanye nti buli lukya naye akola ekimulemezaako oba nfuna alinga president so wanje ali president wa Fangon tokimanyi forest alinga oli omukulu ati ye president wa Forest Fangon. Kituufu alina okulemezaamu. Okoppa baliko. Olina okulemezaamu. Talina walaga. Ana n'ekibiina gwe omuzanyisa fuupu. Awe omusajja oba yajja nakyo kyonna kyonna bw'okyogedde. Mulabe kakumi. Ate ekibiina kikyukakyuka tetumanyi we tunaatukira mu 26 Tetwagala kumanya. Oba kirimu bameka nange ndi muwabo. Nange ndi wa fuupu. Oba nfuna. MC Zamwana enansa na senior driver mutambuza obutogo. Waki? Wafuupu nangiridde. Ajati wa Alien nkutumidde wonna woli kyakabi anammwe mwena abali ku live awo mwebale nnyo mwebale ddala okubeera nga mubeerako n'obuwagizi bwonna tubulaba. Aisha wagamba Aisha yagamba kungulira essimu. Ajja kugulira. Timani naawe tukutumidde Timani yagamba oli bwagula ssimu agenda kugula byonna ebigendera ku ssimu eyo. Okitegeera? Kakati Tronaz Media tukimanyi gwe mukutu omuntu koyina okubeera okusobola okubeera nti omanya ebigenda mu maaso updates zonna tulina olugambo olwokya olu fresh tuvumbula owulira buli kimu kiriwa ono ku Tronaz Media olina stress olina hangover totawaana tunywa bbiya agenda bugenzi ku ki ku Tronaz Media buli kimu kijja kakkana awo nno osooka olabe nti ekintu bwe kitambula obulungi nga bw'obagambye tebanaye emikutu gino gyonna mugyetanire muleme kubeera nga mulowooza nti naye nga tubeebaza mwebale nnyo mwebale ddala Farida Nakazibwe nkwagala nnyo weebale nnyo byonna by'okola wamu ne Juliana Kanyomozi nabalaba nga basoma amawulire ku lunaku lw'abakyala jjukira Juliana yasomako amawulire ku radio naye nga ga Luzungu Gundi Nakazibwe amawulire abadde ng'asoma ga Luganda naye ku TV. Kati bonna baali ku CBS olwo naye baabuuza Kanyomozi Kanakazibwe yamugamba nti abantu bonna abaana abawala bali eyo abaawulira nti nabo bandyagadde kubeera nga Nakazibwe okusoma amawulire mu kibiina kye ekyokusoma amawulire olaba oteba amagezi ki Farida yagamba nti gwe tosobola kuba Nakazibwe tekisoboka naye n'agamba nti mmwe mulina omukisa akaseera kano social media waali biyinza obutatambula mangu nga bw'obyagala oba okubifunamu ssente oba okukola otya naye lemezaamu beerawo
akwagala wanaakusangira onagamba nti waayi emusizaamu sooka ojje tulabe Zahara Toto yagenze jangu okolewo tandika wano jjuzaawo tulabe 10 awo nno abaana bawala naye nze kimanyi yali tawa abaana bawala bokka kubanga lwakuba lunaku lw'abakyala naye yali agezako tugamba ffenna nti osobola kubeerako nga okola ekintu ekirungi kijja kukusangayo tojja kugamba nti ninda kugenda ku TV oba ninda kugenda ku radio naye yagezako okutunuuza abaana bonna abali mu kifo ekyo social media weeri naye n'agamba nti abakozesa social media obubi nti naye babalabe nti olw'okuba nti akozesa bubi n'agamba tekirina buzibu ffe tukulaba n'okola byonna by'okoze ku social media ne tukulaba naye akaseera katono n'oswala bibyo akaseera katono n'okola ki n'ovaako bala abalina abakola ebirabikako ne basigala nga babalaba mpola mpola so ne tubeera nga tukwebaza Nakazi Farida wamu ne Juliana Kanyomozi mwebale nnyo mwebali ddala message eyo twagifuna ffe abamu era ndowooza eyinza okuba etukolera twekumira ku mukutu nammwe betuweereza mwebale nnyo mwebali ddala kubanga mubeerako embeera bwetyo bwetambudde naye nga twebaza n'abantu abasiraamu mwenna abatandise okusiiba mwebale nnyo mwebali ddala bw'obanga omanyi oli Abudu Aisha zaamu naye sizoni eno muzeeyi jjajja akasana yakatadde abadde yagakwata kati yakatuteeredde temuteeka mu bintu byamama saagala mbyogedde yakakutte akasana yakatadde kati anti buli kimu akikwata ate kyasobola kukola naye nga mwebale kubanga musiiba ate nammwe abakatoliki tunaatera ekisiibo kimaliriza ekisiibo ekyamuze kyansobera soka okinnyonnyola ate oyinza okitegeera nakinyonnyola naye nkunyonnyola ekyafu wasiiba ki byonna mbimanyi wasiiba ki ate nina okigamba gwe kigamba Katonda wange nanga nyina okimanyi oyinza okukirya nga togenderedde oyinza okukikola mpatana ne weetonda kati oyinza okusiba n'okola ensobi n'obeera nga alya kamere kiri wange n'abakomya ku lulimi n'ogamba kiri wakati wange ne Katonda wange naye nga gwe okimanyi naye nze kati nsobola okitegeera naye kankireke na waapi naye nga gundi Vijay Junior kulika never equal alina akagambo kayogera nga oba akogera tasomya never equal ever somanya ki ever challenged but never equal kola kadi ogaago naye kulika naye manyi kasajja musajja namutikko w'omuntu gombolola namba nze nali manyi mu kutandika mpa eddoboozi wawawa tekwa nti wana Vijay Junior nakakwata nakaleeta nakateekayo okitegeera nga mmanyi akantu kalinga luwuzi bandaga Vijay Junior wennakoma otegeera ne mbagamba excuse me kamala okuvaako mu butooyi namutikko waki eggombola ly'omuntu bamwanjudde bamuwonyezza obunene atasoboka nnyo ogwo omugugu waguno weebale kuba naawe ng'okkiriza naye Junior ayagala mukyala we tumanyira oyingira ofuma w'omuntu naye boyi olwa bw'oyingirira genda mu maaso Junior naawe weebale kubanga okkiriza n'otaswaza munno n'ogenda omukyala erinnya eyo alikozesa nnyo yamuyita linnya ki sayima erinnya eryo olimanyi erya mukyala Junior lyakozesa ennyo buli kiseera namwagala lireeta wano mutuveeko wayinza okuba nga mulala kituufu samwasama batukutte oyagala kuleeta bizibu wano kituufu nsirise naye nkimanyi yoyo munze munda kuba Junior saa bina tumiddeko mutasobola kubinkola ebyo nze kutasobola kikola kino dakikabi ayogedde program tumiddeko we wange ensogi manyi tumiddeko ngitegeera bulungi sedda dakikabi ntumiddeko ensogi tegeera ngitegeera yeefuula eringa nze okimanyi eringa nze nange neefuula okimanyi nti omuntu asobola kutumira nakate ng'enkya agenda kwanjula nantume oba ofuna kituufu kisoboka ensi girabe 10 abakyala embegeeza mu kutambula muli ku byammwe n'omusanga mu kkubo nga yenna
alinga soya kusitula kigero oli kubibye mukwano tukuyisawo kapaalo obudde bugenda gwe ndi mu kusitula kigero nasitula obyagala bitegeera buza Shamim Mayanja yakigwako kiriko n'abaana b'ekika bonna Shamim Mayanja kyeyafuna n'ab'ekika bonna bamwerekera yegumya kutumiddeko batugame wazza emizannyo ku stage eyo omukyala yazza emizannyo ku stage yagikomyawo kuki era ayina kyafumba beda bya ntalo Shamim Mayanja big up to you sawa yonna ajja kubanga ajjula naye olabe ensinga mama wange Hanifa yamugamba ye buli kimu kyonna sibeda bya buli musiraamu wonna wooli ng'osobola kubaako olina kyokola osiibulula banno obawa ebyokutandika ekisi okusiiba nkuyambe nyambako abasiraamu mwenna abali eyo abasiibulula abasiibi omukama akuwa kyosonkwagala kubanga obanga asiibi omanyi omuntu okusiiba okuva ssaawa ezo mpaka gye zikomera ate ababawo ebyokusiiba kutandika okusiiba kumaca okusibuluka naye bonna be bamu kubanga lwagamba nti ensawo y'omuceere ensawo y'obuwunga bibino ki abakwadde begenda ota mu kisiibo oba okitegeera nabawo oli nga yetegese nti zamu asibuluka saa mmeka tiweziti halo mobile money uyo ku simu atodde okitegeera nabawo atagenda ku muzikiti nga ajja kuwa bonna okitegeera nabawo agamba nti gana menvu nga twala ku muzikiti nti bino ebikajjo byakuki wali abatasobola bangi nnyo bannange mwebale nnyo mwenna buli atwakyayina nowakateyemba banne bakatemba bangi okitegeera naye ng'asiibye naye n'asanga bambi nga nekyo takiina naye gwe alina obusobozi okuba nga osobola otwala n'owa abantu abo omukama akuwa ebirungi mu kisibo kino buli kyoyagala akikole ki akikubalire awo nno ndowooza ofe tuwumulemu katono kyembadde mwagaliza embazze kibuyaga asudde Tronas Dry Cleaning ebujuuko kyekyokuddamu kyo bya dry cleaning services twoza engoye za buli kika emijoze uniform gomesi amasuuti n'engoye z'emikolo zonna tusangibwa bujuuko Katete stage awo ku Kalongooti ku kkubo eridda ekyebando leeta engoye zo mu Tronas Dry Cleaning tukwoleze ku bbeeyi layisi okumanya ebisingawo kuba ku noti 7 ana mu 2 ana mu 4 7 mu 6 Tronas Dry Cleaning ebujuuko Tronas Mart Store bakafulu mu kutunda emifaliso bakuleetedde emifaliso egy'omulembe egiriko eragala mufaliso gwa ssomero omugango ogukuluma jangu mu Tronas Mart Store tutunda emifaliso okuva ku inchi 2 n'ekitundu okutuukira ddala ku inchi 8 ku 12 tutunda piro blanketi amasuuka n'ebipiira ebyambaza ku mifaliso biyite bimakintosh beeyi entono tusangibwa Nansana Hoima Road opposite Ivory ku Mayembe okumanya ebisingawo tukubire ku noti 772 7 Tronas Mart Store bakafulu mu mifaliso tukomyewo nate mwebali ddala naye tubeebaza mwenna abawagira Tronas Media tubeebaza nese kwebaza mwebali kubanga musubscribinga ate na wali ku live mubeerawo nemubeeranga mutufollowinga mwebali nnyo mwebali ddala Katonda buli omu amwekyasinga okwagala inshallah naddala mu kisiibo kino nga tutambula mpolampola naye nga bannaye zamu ng'oli mwavu okkiriza nti waaye sina bw'oba ofunya kuwaayo 10 okkiriza n'ogenda ne10 tokola ntondo sanga waliwo n'eryato beekijjeeri nga kisobola okuntusawo mu speed nze sobola okuddawo n'okutambula naye mba situuka nsonga nti jangu nnewa emitwalo 10 nzala okupita ku booda nyinza okuva wano wali n'enjirinnya oyinza okuba oli wali tugeze ku Royal Garden ndi wano waggulu kwa bumbi wano katookawo ku butcha tulaba nti kumpi distance kati kubamu akafaananyi nga gwejje Kini Diana Spice Diana n'agamba nti genda kukola oluyimba uteekemu just noba otambulira mu mutamuzi kuwe $3,000,000 alina n'akatuli Jackins oba yagaanye mbu yagambye mboza sedda zitwalire kitaawe bannange bannadduse dda Spice Diana namayongeramu amaanyi kimugambe ajje nedda abo banaava mu kamera ajja kugendayo alimba bannange ate abaavu oli mwavu ate olina entondo byonna bireke ate nesikirimu byatugamba omwavu aba n'entondo okitegeera ya okwebekako kubi bakuyita kwekiriranya sikirungi kwekiriranya kubanga omukyala wagala newoligenda eggulu newoligenda nodda ngawaze maka mulamba aliga ira mma munyindo kyakomyewo nno okitegeera nojja weegula jangu ovugemu
wasokolemu akali agenda okubasangula Jenkins bako mukazi wa mukwana lumukyere muge Space I love you the most beautiful girl in Uganda okitegeera give me this car chima so ojuko bana bena senda jiko buwe mugaga tabutafuka nga mwavu nawe Space yagaga wala kyagwa abana bagaga baya asobora kuwayo karenjova asobora mwana akamuwa kintu kyangu nnyo negwe kyogereko baje Jenkins kyaya agala jimuwe bwinti njikuwadde abantu bane bakukuza bokwagala bunja jamma uli awo ngalinga zokona alinga zokona kumbe magezi ayagala ku motoka eyo mbo kituufu nnyo mami kituufu nnyo je kaleka naawe kia kituufu ekyo naawe Jenkins temumugira nnyo temumugira olwo kintu kyolaba nze gambe olwo bintu byolaba batamu bayite mabega nenge ekituufu akimanyi odde mu mawulire mbu Space Dine emmotoka siiyo ofunamu ki kati gwe mwagala omuweeyiye mwagala muje kola njovu muwe ate nga aliko boda gonyo oli munaku ati sheba nengeno kugamba kala muwe boda saganze kunjako waya sagala I don't like naye wadde siga kuba naawe weefuula nefuula koto agamba munno mbu amuwe endala ng'ate nga musajja tubamugambidde atambulira ku boda ati ekisooka kyabona oyagala ki kati nza okuba wana amwagala koze mukisajja njiya kuba ogi mubutikire olwo abasajja bamanyi nti omukisa gwono gujja kumva okola ki kubanga naawe ogenze n'ogamba mbu bwe bagimuwe omupiira gw'emmotoka eyo nga gwafudde jasi gukuba bukubikirako manyi kitegeeza bula alina kuzirikawo Space najja naga obadde kintu nzirise omupiira onateekako omulala yayagala mugagga wefuula nti ozirise ateekako omulala nebyokuddayo kwewombeka kintu kyangu nnyo mugambe I love you baby okitegeera muzze mawulire bukoze kasanko atudde eno kasukugo otudde wano balala batudde bonna saagala omukazi omuwaaki kati nyaba katini kati kapote bakamazeko emirembe mwena mwefunyiza sajja bakulu mwena mulinga olofaamu asaagala Range Rover yesu gifuna yo watudde tuddemu ne banne ne kasukugwe nga Space alina Range Rover ennungi mu Uganda kintu kyangu njogenda omwetege wasule waali wefule tyakonyi walaba asala gwawo omugambe sente weziti twagala tumalako nnyo tulina ebyokulowoozaako tuli mu kisiibo twagala jana muleta watemyambye mutu maga otukesa omuliro twasaze omugambo ate omugambo mutuufu okitegeera tosaka natabamu banyiiza tate basaze omugambo kutona zimidia abantu bakuba omugambo kumbe kyekituufu baganda bange mwenna we muli mbatumidde oba sekyakole katembe akoleyako obuyaya gwa mafina muteke mu kamera mafina ye amukoleko obulumbaganya muwe Range Rover mafina yakuvugamu eggaali nakolako obutalo oba omufuna social media totomalako mirembe bona batudde akukulu nabalabye mukwano nabalabye bakoze ne kasako nemmeza eriko nemmeza eri wakati waabwe Uganda funa sente obulamu butambulanga wabubala kubanga omuntu asobola okukulemerako ku sente yiyo naye tubagamba mwena tubaagala nnyo mwebalidde nga tubumbawumba programu yaffe eno saagala kuwumbawumba sagala kuyomba nakuba ndi muswawo tambikkeko nga tubumbawumba programu yaffe eno ejja kubanga tubagamba nti mwebale nnyo mwebalidde okubeera nga mubeerako bulijjo ne musubscribinga buli atanaba kusubscribinga dduka ate batuwa amaanyi walaayi osubscribing tusobole kubanga tubeerako mpolampola naffe tufune amaanyi agabaweereza wekiri ate ng'ekintu tukitambuze awo nno tubagamba nti olina akatalekeka nagenda notumirako batiri akataleka kali katya ye kati gambe ntya akataleka kakano kalina musowumu ng'omanyi toli muwoowe toli muwoowe toli oba nkugamba ekyakati fe mu ddiini yaffe y'Ekisiraamu okuwoowa kwakwanjula mukwano veka kumi w'omusajja ogwofumbire olowooza temufumbira emmere yali mu kisiibo wenna weegoloza engoye wenna mumwasiibye mukola mitya bambi muli ku bukyamu eddiini nange ngimanyiiko akatono okitegeera vaayo gende wammwe muvubuka muleke yekka abasajja muleke yekka
ojja kudanga somo koze eki bannange mwerekereza guno omwezi ogwo mwerekereze yero kimwekuumira mu kimu lwaki mwekuumira mu kizikiza kiba na kizikiza kaseera kanuke katuufu akaseera katuufu tubaye tuli mu mwezi guno ogenda bakuwoowe fumbira omuntu wemmera nemuka kuddaako naye niwomu neekaza nga mubikola nyanyeyammye niwomu neekaza mumuli wa mafumbo akasiba njala balumira bwerere mukwana akasibo mukaveemu mulye emmere yammwe ebatuuke bulungi nnyo kiki ekigaana okukyala omwana w'abendi okukyala kyekigaana musajja gwalyo kyekigaana okuwa omwana w'abendi bantu mmwe nabana mwana muno maka gumu 2 3 4 5 zino engalo zonna 10 teri akumanyi okanya kumuzala mu baana wawulira mukwana n'ojja mu mawusi n'ogimutunuzaamu oba nfuna kumbe ogwotunuza mu mawusi asobola n'okukola ki n'omuwoowa banna okuba bakantu katini nnyo genda abasiraamu tebajjajinga kintu kingi genda ne koyina omugezi tata maama nzeze kuwoowa mwana munnange akaseera kano katuufu kino kyensobodde abasiraamu tebagenda kugoba abasiraamu tebagoba era gabo gaituula buki eta mwannyoko mumumpitire babakole ki mufune ekikonde kikole ki kiggwe wallahi munyumirwa ekisiibo naye kati mune mukwefumba tekataleka kennyina assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatu nsigadde ndi MC Nansana nange nina akatalekeka katuufu omuntu bw'akuyisa obubi mu ngeri ey'okuvoola okuyisa obubi okujerega oba y'okuteeka wansi omuntu oyo ndowooza ateekwa kuba nga alina ekikyamu wabula nze amagezi genkuwa gwe wenakikola gendako mu ddwaliro obwo bulwadde naye mwana omuntu akutambuliramu nga tomuliiko omuntu akutambuliramu naye tobalamala budde bwo amagezi gankuwa buli obaana takuliiko omala budde bwo genda mu ddwaliro obwo bulwadde osobole kubanga ofuna eddagala lwaki banti banona mugenda kufa ola omuntu omwagaza ki naye naawe gwakikola nsaba omusonyiwe akikola mu butamanya aba amanyi waliwo akola mutamanya kyogamba kati omuvubuka omuto akuyisa enze wano emusizaamu ninga namutuka omuntu oda kulaba walawa sente ze zigenda okitegeera n'akwita n'agamba nti I love you n'agamba namwagadde mubutamanya sisobola kumanya nti omuvubuka muto osera gye mumutwala kiya kati nti namwagadde mubutamanya baba bakulima naawe okusobola kuba magezi genkuwa genda olaba omusawo oba bulwadde osobole kubanga awona bamwe ku mpeke owona obulwadde oba okujerega okumanyiira omuntu atakuliiko n'owalaniddeyo omuntu atakuliiko nene omuli bubi natuuka n'okulaba lwakolanga omuntu nakola omanyi odde bantu batyo ntolazibulwa nkulaba uyo akoze ki wallahi omuntu munno n'akumalako emirembe nagamba sigatta 2 sigatta muntu munnange nakafumbo ojja kubanga obulwadde obwo buwona okuvoola okujerega okuwala n'abantu abaana baki si mu bubi neza n'okunyiigana neesigama nsigadde nga Tronaz mubeere bulungi mweraba kyembadde mwagaliza embazze kibuyaga asudde Tronaz Dry Cleaning ebujuuko kyekyokuddamu kyo bya Dry Cleaning Services twoza engoye za buli kika emijoze uniform gomesi amasuuti n'engoye z'emikolo zonna tusangibwa bujuuko Katete stage awo ku Kalongooti ku kkubo eridda ekyebando leeta engoye zo mu Tronaz Dry Cleaning tukwoleze ku bbeeyi layisi okumanya ebisingawo kuba ku noti 7 42 4 7 Tronaz Dry Cleaning ebujuuko.